balumbye ennyumba ya personal assistant wange Don Sheriff Najja nga banoonya bwe batasobodde kunfuna obaye okumufuna ne bawamba mukyala we nakati mukyala we bakyamukutte. Amaze okufuluma eggwanga nyaffe Uganda, omukulembeze w'ekibiina ki The National Unity Platform Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu bagoyinza okuyita Bobi Wine, ezimu ku nsonga zasoose okusimbako amannyo era n'essiira y'ensonga y'okubeera nga mukazi wa assistant we oba mukazi w'omuyambi we omukulu amanyiddwa nga Don Sheriff Najja yawambibwa. Era kino akyogeddeko nti byali ku kamera nga bw'osobola okulaba mu katambi oba ebifaananyi byentandiseeko nabyo. Story yo twagireeta wano ku YouTube channel yagaliwo era video atagiraba osobola okukebera ezimu ku video eziyise emabega. Era nga bakola buli kisoboka okuba nga banoonya wa omukyala bwe yandibanga ali wabula nejje buli eno kyandibanga kyongedde okufuukira ddala ekizibu. Ekyo kye kifaananyi ekyakubibwa okuva ku CCTV camera ng'omukyala bamuyingiza drone wamu n'abasajja abaali bambadde emigemerawala era nga beesabise. Kati nno omukyala eyawambibwa yono gwolaba ku screen, yoyo mukyala wa Don Sheriff Najja, personal assistant wa Bobi Wine. Kati wakati ng'omukyala oyo nejje buli eno takubwako kya mulubaali, omukulu Don Sheriff olunaku olwaleero wabadde wakayita eddakiika 3 nga Bobi Wine kyajje ate akatambi ng'alaga nti tali mu ggwanga. Don Sheriff n'awandiika omuko gw'ebbaluwa. Omuko guno ogubadde gujjudde okutya ku lwa mukyala we wabula ate era mukadde ke kamu nga gujjudde obuvumu obw'okubeera nti ayimiridde ku magulu ge ogenda maaso n'okuba nga abanja ne ssekubanja yenna wa mukyala we gye yandibanga ali, ate era mukadde ke kamu n'alaga nti nedda ssebo sigenda kusirika bakira muyina okubanga mumpa mukyala wange. Ebbanka Luwa giwandiise mu lulimi Lunyaanyimbe agambye nti 48 hours later my wife is still missing. Who took her? Nti essaawa 48 ziyiseewo mukyala wange nejje buli eno sinna mulabako. Ani yamutwala? Fellow Ugandans, it is now exactly 48 hours since armed men came to my home looking for me. When they did not find me, they took my wife instead. Tibana Uganda bannange, kati ziweze essaawa 48 bukya mukyala wange bamututte wabula nga abasajja bazzenze gwe banoonya we batansanzeewo ne bakola bwe batyo. One of the men introduced himself as an officer from the Special Forces Command SFC and displayed what appeared to be an official identification card. Nti omu ku basajja yeeyanjula oba abasajja abaali banonye mukyala wa Don Sheriff Najja yeeyanjula nti ava mu gye erya SFC yemumanyi obulungi erikuuma omukulembeze w'eggwanga, era nti n'alaga ne kaadi ye eryali erabika nti eri official ey'omulimu gwe oba giyite endagamuntu ey'omulimu. Since that moment my wife has completely disappeared. Don Sheriff n'agamba nti okuva akaseera ako paka ne gye buli eno mukyala wange akyabuzeewo. My lawyers have gone to Kasangat Police Station, Sekanyonyi Police Station, Magere Police Station, and Kawempe Police Station searching for her. I checked the occurrence books, Obi, at all these stations. Her arrest is not recorded anywhere. Nti baloya ba Don Sheriff bagezezaako okukola buli kisoboka ne bagenda ku poliisi y'e Kasangati, baba batuuse ku y'e Sekanyonyi, balumbye ku poliisi y'e Magere wamu ne ku poliisi eya Kawempe, wonna nga tebamulaba. Era mukadde ke kamu Don Sheriff agamba nti yakebeddeko ne mu bitabo bya poliisi zino eby'enjawulo oba kyewandiise occurrence books, wabula nga tebalina we bawandiika nti mukyala wa Don Sheriff omuyambi wa Bobi Wine yagombebwamu obwala. Yesterday, in a news bite, had the spokesperson of the Special Forces Command publicly deny that SFC arrested my wife and claimed they never carried out any operation of that nature.
Don Sheriff agamba yabaddeawo ng'alaba amawulire kwe kulaba omwogezi wa SFC ng'agamba nti bo tebakwatangako ku mukazi wa Don Sheriff Najja era tebakolangako kikwekweto bwe kityo. This denial raises even more serious questions. Don Sheriff n'agamba nti kati ate okwegaana kuno kw'omwogezi wa SFC kwongera okuleetawo ebibuuzo ebitiisiza ddala. If the Special Forces Command did not take her, who were the armed men who came to my home identifying themselves as SFC officers? Don Sheriff ng'agamba nti bw'obaba ng'aba SFC si be baamutwala, basajja kyaba abajja nga bagajjalidde emmundu ne beeyita aba SFC. If these were imposters, why has no immediate investigation been announced about people impersonating one of the Uganda's most elite security units? Nti bwe kibanga bano babadde bannakigwanyizi abeefudde obwefuuza aba SFC, lwaki tewaliwo kunoonyereza kwatandise ku bantu abali mu kukozesa obubi erinnya lya SFC? And if they were not imposters, then where is my wife being held and why has she not been produced before a court as required by law? Nti bwe kibanga kati babadde tebeeyita bweyisi nga byabadde byaddala, mukyala wange aliwa era lwaki tannaleetebwa mu kooti? Byonna biwandiikibwa Don Sheriff olunaku olwaleero. Agamba nti under the Constitution of the Republic of Uganda 1995, any arrested person must be produced before a competent court within 48 hours. The time has now passed. My wife remains missing and unaccounted for. Let me take this very clear. Nagamba nti okusinziira Constitution wa 1995 w'eggwanga lya nnyaffe Uganda kitegeezebwa nti omuntu singa aba akwatiddwa alina okuleetebwa ku kooti oba mu kooti mu ssaawa at least nga tezinawera 48. Don Sheriff agamba obudde buyiseewo wabula mukyala we ne gye buli eno tamulabako. Let me make this very clear. My wife committed no crime. Taking a spouse because authorities are looking for someone else is unjust, unlawful and inhuman. Nagamba nti kino kankibannyonnyole mu butereevu. Mukyala wange talina musango gwe yakola. Okubeera nti omutwala olw'okuba nti jasi mukyala wange kimenya mateeka era si kya buntu. I am therefore demanding immediate answers from the Special Forces Command, the Uganda Police Force and all relevant security agencies. Where is my wife? Who took her? And why is she being held incommunicado? I call upon the Uganda Human Rights Commission, civil society organizations, the media, and all Ugandans of conscience to urgently raise their voices on this matter. My family is extremely worried about her safety. She must be produced immediately. Bring her back. Where is my wife? Tata Cheyune abanja mama Cheyune. Nagamba nti nabwekitu asaba answers oba ebyokuddibwamu okuva eri SFC okuva poliisi ya Uganda wamu n'ebitongole bya security byonna. Agamba mukyala we aliwa, ani yamutwala, lwaki bamukwese tebamuleeta? N'ayita n'akakiiko akakwasaganya eddembe ly'obuntu wamu n'ebitongole byonna ebitakabana ku lw'eddembe ab'amawulire n'eggwanga Uganda na buli alina endowooza ey'obuntu n'abagamba musitukiremu okubeera nti assistant wa Bobi Wine mukyala we eyagombebwamu obwala ateebwa oba alabikako. Badde kugamba nti bwe tubadde ng'ebyo bigenda maaso, Bobi Wine olunaku olwaleero akakasiza nti eggwanga nnyaffe Uganda yamaze dde okuba nga alyebalama era nga yalinnya edda endeege oba ennyonyi n'alifuluma. Bannayuganda bannange mwenna, eno vidiyo mwe munaagirabira nja kuba maze okuyitamu. Ngenze bweru w'eggwanga okwatagana ne bannaffe ab'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo okola emirimu egy'enjawulo naye ng'emirimu egyo gyonna gikwatagana na struggle yaffe ey'okunuulira eggwanga lyaffe Uganda. Era nga ku kiseera ekituufu nja kukomawo nate okwongera mu maaso n'emirimu era n'ebitutambuza byonna ebya struggle ey'okutaasa Uganda yaffe. Njagala okwebaza mwenna bannayuganda bannange abankuumye ne munkukulira ebbanga lino eriweza kumpi emyezi 2 nga gavumenti ya Museveni amagye ne poliisi bannoonya naye nga tebasobola kundaba. Mwenna abampadde ku kyokulya, mwenna abampadde engoye ez'okwambala, mwenna abansuzizza nga mu riskinga ebintu eby'enjawulo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okuntaasa abatujwabo okubanga kati nkyali mulamu. Njagala okwebaza abo baganda baffe abali mu security, abakazi n'abakyala b'ekitiibwa
abaagaana okugondera bi order ebimenya amateeka ebyokujja okunkwata nga babatumye bankwate naye ate bo ne bampa buwi magezi ne bambagulizaako okulaba nga nsobola okwekweka n'okwetebula okubanga paka kati nkyaliwo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza bafaatha ne bannaddiini mwenna ab'enjawulo, sijja bamenya amannya, mwenna abansabidde ebitambiro by'emmisa, nammwe abampadde omukisa ogunyambi gwe mbadde neetaaga ennyo mu kaseera kano okumekinga sure nga mmalako. Njagala okwebaza famire yange olw'okuba abagumu naddala mu kaseera kano akazibu. Nebaza bannayuganda mwenna olw'essaala ze munsabidde, olwa support gye mutuwaana okutuzaamu amaanyi. Mulaze nno ekyenjawulo muzeemu ne kimulaga ne mulaga ensi nti bwe mubanga mulina kye mukkiririzaamu naddala ekirowoozo eky'okwenunula muli beeteefuteefu okuwaayo buli omu ekitono kyasobola omwo nga mwotadde n'okuteeka obulamu bwammwe n'obwa famire zammwe mu katyabaga okumekinga sure mukuuma abo abalwanirira ekyo nammwe ekibagasa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwali mukikozeeko, mwabikola mu myaka gy'ekinaana era kati muzeemu ne mubikola mu 2026 nga wayise emyaka 40 era nkakasa era mujja kusobola okukikola bwe kinaaba nkyetaagisiza okutaasa eggwanga lyaffe. Obubaka bwa Bobi Wine oluvannyuma lw'okubeera nti yasitudde dda eggwanga nyaffe Uganda yalifulumye era okunnyonnyola ebigambo bye nandiba nti sobola kubanga ngattako n'ekigambo n'ekimu. Ekifaananyi ky'olaba kifaananyi kya gye buvuddeko era kifaananyi kya mukulu amanyiddwa nga Bobi Wine. Wano nno yali ali ne Don Sheriff ye kennyini gye buvuddeko nga ensonga tezinnaba kutabanguka kutuuka wano weziri. Wabula Don Sheriff in fact nkulazeeko reference abaguddewo dda omusango wali ku poliisi y'e Kasangati. Yes, ku Kasangati police station era nga offense bataddeko ya disappearance. Reference bagifunye then victim babiseewo awakapabula babiseewo. Kale abyebyo nno embeera bwetyo bwekyatambudde, but away from there I want to confirm to you that the AGALIWO announced that the sale of a Nation Media Group shares was effected. Omukutu gwa NTV gw'obadde owoomerwa ennyo nnyini ddala okumala ebbanga era nga guno gubadde wansi wa the AGALIWO Fund bamaze dda okuba nti nno bagutunda oba Nation Media Group nga company yatundiddwa. The AGALIWO Foundation bagitunze Nation Media Group nga ne NTV mweri. The AGALIWO Fund for Economic Development SA ACFED has entered into an agreement to sell its 100% shareholding in the Nation Media Group PLC NMG to Tarifa Limited, a company owned by Tanzanian businessman Rostam Aziz. So atuwaka nkozeseza na wa NTV yeke nyini. NTV ojja kujjukira nti ebadde wansi wa Nation Media Group PLC oba Nation Media Group munnange bagitunze era kyolina okumanya kati gye bujja NTV egenda kubanga etambulira wansi wa Tarifa Limited. Kampuni eyo be baguze emigabo egijjudde gyonna. Waliwo omusajja mu Tanzania amanyiddwa nga Rostam Aziz era abo babadde basayininga mpapula ng'omukutu gwammwe omuganzo gwa NTV wamu ne Nation Media Group biweebwayo eri omugagga Rostam Aziz owa Tarifa Limited. Kati nno abangi batatse okwogera ebigambo mu NTV yaffe kibiki egenda sigala ng'ekola mutyaki. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa,
amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba honey bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.